singa opposition ezira parliament eba erangiridde olutalo olw'emmundu mu gavumenti. Atakimanyi atakitegeera. Kansooke nkwongere ku bigambo bino. Waliwo mission enkambwe ddala. We must realize that as a people we are foolish. Sorry? Totally foolish. And we must deal with it. We must deal with our stupidity. Byali bigambo bya Dr. Kano Kizza Besigye Kifeefe ng'abyogedde ng'obiwulidde ng'omaze okulya n'ebya Honorable Betty Nambooze. Waliwo ebigambo ebirala nga tetunnayingira mu ttambiri wa leero mu vidiyo eno bye njagala owulire nkomawo. The problem with that, you say you are Christian, that's what I keep hearing. Nayinza obu Christians sibulaba ndaba ebyambalo byokka naye okutegeera nze ndaba. Kati tusimbudde. Hajati Nakalembo omusomi w'edduwa tutambula naye. Mukubire ku namba y'essimu gy'olaba ku screen. Hajati Nakalembo omusomi w'edduwa yekka munda mu ggwanga lya Uganda gwe tutambula naye yamalidde bannayuganda ebizibu. Kati wuliriza tusimbule tutandike. Nze Eke Master Kwandula Bigambo Promax mabega wa muzindaalo lunaku olwaleero. Obukenze okkerera olunaku olwaleero ng'okulya n'okkomba essowaani bimaze okubalukawo obunkenke munda mu gavumenti ey'omukulu General Kaguta Museveni. Emisango kantandikire ku Besigye egyamuggulwako bulijjo mu mulaba aleetebwa mu kkooti. Olunaku olwaleero kikakasiddwa ono abadde tatandikanga kuwozesebwa misango. Empapula oba copies 8 ze zimaze okuteekebwa ku mmeeza ezimulumiriza mbono yazza emisango gy'okulya mu nsi olukwe nga bw'ogenda obbiwulira gano n'amalala mangi. Era abamulumiriza baleese abazungu bannaggwadda ba businessmen okusinziira munda mu ggwanga erya Bungereza be bagenda okumulumiriza. Dr. Kano Kizza Besigye wuliriza ebigambo musango gwa kulya mu nsi lukwe. Bino nga bitambula bigenda mu maaso. Kyakakasiddwa omukulu akulira enteekateeka zonna ez'okuteekateekera General Kaguta Museveni buli mukolo gwonna ogw'eggwanga erya Uganda ogubadde gugenda e Kololo nga bw'omulaba ku screen oyo. Ono yavuddeyo n'ategeeza ensi nti emikolo gino gyonna egibadde giteekateekebwa e Kololo, simanyi ennaku z'abakazi, simanyi ennaku z'abaana, simanyi ennaku za biki, simanyi byakwenunula, byonna bano basazeewo mbu babijjeewo okusinziira mbu ku nsimbi ezibadde zisaasaanibwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda mpitirivu ku mikolo gino egibadde Kololo. Kati njagala ompulirize bulungi olwo bye njagala owulire otegeere. Amawanga nga Tanzania bino gaali gabiwera dda era ng'omukulembeze asinzira mu State House n'ayogerako eggwanga. Kakati nno nabano bagamba nti okusinzira ku biriwo basazeewo mbu Mwami Museveni agenda kusinziranga mu State House okwogerako eri ensi ku mikolo nga gino wabula nga tewateekawo kuteekateekebwa ebyokufumba, ebyokulya, ebyokumba, ebya soda, ebyokuyita abagenyi byonna biweereddwa. Naye njagala ompulirize bulungi kati wuliriza wano. Bino bigenza okubeerawo okubiwera nga tutandise okulaba Mwami Museveni ne mu kampeyini mwamulaba ezimu nga talabikako nga kitegeeza ye ng'omuntu yandibanga omubiri tegukyasobola kano kanootinge bulungi okajja ku nze. Twalaba mu kampeyini nga bongezayo ne kampeyini ezimu ono nga talabiddwako. Tulabye nga First Lady Janet Kataha Museveni ono ye takyalabwako olw'obukosefu, olw'obugonvu, olwa age byalina ali mu ddwaliro. General Museveni ebiseera bingi abadde alabwako ng'olumu n'omukono gwe ogumu aguzinzeeko akawero akeeru era nga bw'ogutunulira bw'oti tegwegolola nga guli omulala. Era ne bw'aba atambula olaba ng'entambula yanafuwa si yoli eyayinanga vayibu. Kati wuliriza omulaba ng'ennaku zino zonna takyasobola na kulambula parade wabula atambulira mu kuuma kano koolaba ku screen akemberenge ako mwalambulira parade. Byonna bikuwa ebibuuzo. Lwaki atambulira mu kuuma ako? Lwaki ne mu kampeyini teyazimalako zonna okuva ku lunaku olusooka paka ku lusembayo? Batugamba ayina emikolo, batugamba ayina abagenyi, batugamba kati taliiwo, naye nga ne age matters. Nga bino byonna abakubi ba ttooki bakugamba omuntu kasitaakula
atandika okwagala obutalabika nnyo mu pabuliiki. Era buli watuula yeetoolwa glasses eziri bullet proof yeekengera ki. Era ne bwabeera ng'alambula parade abeera mu kimotoka kino ekiriko agalabirwamu agatayitibwamu masasi aba yeekweka ki. Kati ebyokumulaba mu pabuliiki babisazizzaamu bikendedde. Kati vuba Betty Nambooze nkomewo. Kiddemu kitegeere. Singa opposition ezira parliament eba erangiridde olutalo olw'emmundu mu gavumenti. NUP singa tukeera ku makya ne batugamba mulonde leader of opposition gamba tuganye mujje mulayire tuganye tuba kye tuba tutegeezezza nti tukudde emmundu tuserengese. Kyemutya kiyinza okuba tetukitya n'ekyo kitegeeza kutandika mmwe mwenna kubayuula mwabaganye kibiina kukiwera. Omanyi omukulembeze Mandela yagamba nti bw'obanga omukulembeze ng'ekkubo ly'okutta ettuufu totyanga kwekwakkula n'oleka b'okulembera n'ogenda eyo mu maaso. Eno basigala bayomba kyatulese naye bwe bali kusanga mu maaso eyo ne bategeera nti wali ogenze kubateekerateekera bagenda kusanyuka. Sina buli kintu kyonna nti tujja kujja tukyogere gwotegeere buloga waffe. Kati obadde osuubira ngenda kwogera ki ku Nambooze? Honorable Bakire obadde osuubira nti ngenda mwogerako? Obadde osuubira ngenda mwogerako? Ababuulidde amazima ekitegedde kubanga ndaba muli wano ku social media mu maaso obusiru mu maaso obujega. Mpuliddeyo n'abagenda olumba ekitebe kya NUP abalumba David Davis Bongo ya lwaki ababaka baalayira. Yes, muli banyiivu muli baddembe. Ndowooza Katonda yabawa ya bwerere oli wa ddembe ogikozesa nga bw'oyagala. Yes, endowooza yammwe Katonda yabawa ya buli omu obwongo yamuwa bwa bwerere ku ndowooza ya bwerere mugikozese nga bwe mwagala naye temumansa nnyo busiru kubanga kiri mu giraasi kaakati mmwe ababaka mbu tebalayira mbu bwekandage bagende baveewo. Omukazi abaganda bwe mwekandaga kitegeeza nti mufuuse bayeekera kulwana gavumenti. Gavumenti gye mugenda okulwana yanakyemalira ya mutemu Saabatemu. Abanayuganda nga mwagaana okusituka okubanja akalulu kamu munaasituka kukwata mundu kulwana mudda ku bakulembeze okubamanyira. Mulekeewo struggle muve mu NUP mugende egwe muve mu nkyukakyuka egwe. Obusungu bwera mubutunuliza abakulembeze temumanyi Museveni. Can you imagine Museveni yasibye abantu bamwe yalina amakomera yalina abasibe baffe mfe kye mwegana tugende twekalakasize ku State House Museveni ate abasibe mugende lwakitula oba ekisozi mugenda magere ate erina nnyini basibe be baasiba mugenda ku NUP wewali ekomera NUP yabasiba abajega kambabuulireko bwe mubanga mujjana okumaaso obusiru bwammwe mukunge bantu babanje obuwanguzi bwammwe kyekikulu. Museveni kyeggwanga mufo kyokunga abantu ogenda okwekalakasa ku mwekalakase nga mwolekera State House mujjeko Museveni abasibe automatically mujja kubeesumululira oba sekyo mufo kyokukunga wano. Era waliwo omukyala bamuyita Zuula omu ku bakyala abagezi ennyo wano ku social media yaŋŋamba nti buli muntu yenna alina abagobereza abafaanaganya endowooza ye. Kati mu endowooza mwe bagamba nti abasibe bali watukunuuku, abasibe bali Kitatya, bali Kitalya, bali Luzira, bali mugende
mu basement eyo mugende gye mba mugenda tubatende obuzibu. Muve ku balwanyi, muve ku bakulembeze b'eggwanga ab'enkya. NUP kyekibiina ekigenda mu buyinza era kyekibiina ekidda mu buyinza era kyekibiina ekyalondebwa bannansi. NUP erina president, temuli boogezi ba kibiina, ffenna tuli anda ekibiina ekyo, ne mu people power tulinamu abakulembeze. Bw'obeera ne ka following ko k'abantu gwe nolowooza nti gwotegerera NUP olimba. Mubeera no ku social media ne followers zammwe mulowooza nti mwogeza obuyinza tugenda kola kino leero enkya tugenda kola bwekiti. Mwe ku social media njagala obbabuulira mwe abali ku social media temukola wadde ebitundu ebiwera 3 ku bannayuganda emiliyoni 100. Waliwo n'abatabamanyi naye n'oyogeza obuyinza wano tolombe mmwe mujja kutulaba ogenda kukola ki? Museveni akulemye ojje ku social media olwanyisa Kyagulanyi nga ne Museveni yalemererwa Kyagulanyi. Museveni yalemererwa Lubongo mbukati gwe emyano kagundiko wano mbodumire anaye mulota. Nkakasa ogenda otunulira ebigambo, ogenda obiwulira, ogenda obitegeera. Bino byonna nga bitambula bwe biti. Saagala weerabire nti parliament gye twolekedde ye 12 nga speaker ye Honorable Jacob Oboth eteekateeka okuleeta etteeka nga bakaba parliament bokka be balonda president w'eggwanga erya Uganda. Kino kiba kyongera okukulaga n'okutegeeza togenda kuddamu kulaba candidate ng'atalaga Uganda yonna ng'anoonya akalulu. Wuliriza, ng'anoonya akalulu. Okujjako ayinza okulabwako ku mikole ku rallies ezimu ez'ababaka ba parliament nga z'okubanoonyeza. Wabula kino tekiba kyatteeka nti ayina ababaka ba parliament katugeze NRM bali mu 300 n'okusaba kumpi ku 4 nti atambule mu myezi 3 awo abantu 400 buli constituency y'omuntu ng'agenda agigendamu kyandigaana. Kati wuliriza, excuse esobola okugira wano nti ono tasobola kunoonya kalulu kubanga aba teyeesimbyewo. Kitegeeza bw'aba anaagenda okuyega okwenoonyeza akalulu ayina genda mu parliament. Bwe mba mulonza ababaka mu parliament kakati ono aba ayina bba kuyegera wali ku parliament. Kitegeeza okutambula okwetolola ggwanga Uganda byonna bisaziddwamu. Nkugambye age matters kikulu nnyo okubeera nga bino byonna okuba tooki n'olengera lwaki kizze kati. Okubeera nga mu public bamusazeeko okubeera nga tumulaba alaba buli mwezi buli myezi 2 nga bakugamba nti sente nnyingi ezoononebwa nga bulijjo bazoononera nga bakiraba era nga tukivumirira naye nga tebakiwuliranga. Ekiri mu parliament ya ggwanga lya Uganda kifumba mutuku. Okunoonyereza ku parliament ey'eggwanga lya Uganda egenda okutuula olwaleero mpaka omwaka 2031 ogenda kuwulira ebigambo otya n'okutya. Waliwo ebizuuse ku ssente. Jjukira nti eno evunaanibwa kubeera nga obubbi, obukenuzi, obulabbayi, obuli bw'enguzi bwe bufumbekedde mu parliament eno era wano we butandikira ate okusaasaanira eggwanga lyonna. Kyokka ng'ekyewuunyisa be balina okubeera nga ate bateekawo amateeka okugabaga babeere nga balwanyisa emize egyo egy'okubeera nga eggwanga linyonyootibwa. Kati njagala ompulirize bulungi olunaku olwaleero byonna obitegeere. Ampuliriza wabula nga sinakutwala eyo waliwo emboozi z'abantu 3 ze njagala okusooka okuyisaamu oziwulire nga tetunnaba kweyongera okutuuka ku nsonga eyo. Kuliko General Museveni era nkusampulinzeko nga tutandika. Ono bw'aba agenda okulayira ekkololo twamulabye ng'alayira yakutte ekitabo kya Bayibuli era wabaddewo bannaddiini be baasoose okusoma essaala ezagguddewo emikolo egyo. Wabula ono emirundi mingi bw'aba ayogera akulaga nti bannaddiini tayagala ba involvinge themselves mu politics wa ggwanga lya Uganda. Wabula bw'atuuka okulayira be babeera ku front page, be babeera ku mwanjo, be basooka okuleeta ebitabo era ono yasooka okubiwanika nga kitegeeza nti kyavumirira abatakyagala. Wabula bw'atuukira okukyagala olumala okukikozesa ono ng'akyerabira. Kati njagala nkutwale mu mboozi ez'abantu 3 bino bikulu bye njagala owulirize. Wabula mu kubiwuliriza njagala obitegeere
bw'obitegeera gwe kyotegedde ojja kujja mu comment. Nikolayo Dubai nkutumiddeko nnyo, Mama Switzerland nkwagala nnyo, nkusaasiddeko nnyo obukosefu. Katugane mu bigambo bino. Gano amaloboozi gengenda okubazannyira maloboozi g'abantu basatu. Abantu bano abasatu towuliriza bo, wuliriza bye boogera. Nkiddemu, tofaayo ku messenger, fa ku message. Kyenyinza okubagamba, muwulirize amaloboozi gano muggyemu ekyokuyiga. Gwe wenna alina kyafunyemu ekyokuyiga, genda mu comment section owandiike. Abo bonna obubaka betwagala babufune bagenda kubufuna mu comment section bazisoma. Gwe kyofunyemu mu maloboozi kiteeke mu comment section. Gwe kyokwa kyoba okola, gwe wuliriza nnyo erisooka, owulirize eryokubiri, owulirize eryokusatu, kati gwe ojjemu bujja, ojjemu bujja ekyoyagala oba kyotegeddemu gwe kiwandiike mu comment section. Tuwulirize abantu bano bali basatu, muwulirize bulungi bannayuganda. Longer talk about who is doing this to us. We must now shine a torch on ourselves. And this is really where I think the country should focus. We must realize that as a people, we are foolish. Sorry? Totally foolish. And we must deal with it. We must deal with our stupidity. Our own, the country's stupidity. People who are foolish will disappear from earth. The earth is a contestation of how people think. If you don't think, you die. Those who think take over where you were. The problem is that you say you are Christians, that's what I keep hearing. Nayenza Christians sibulaba ndaba ebyambalo byokka naye okutegeera nze ndaba. Because if you are Christians, you would know that in the book of the Acts of the Apostles, when St. Paul was passing through what they call Asia Minor, there are people there who are talked about in the Bible, but who are no longer there. St. Paul's letter to the Ephesians. Where are the Ephesians? Balagawa. What do your preachers, these ones who sing the whole night shouting as if God is deaf? What do they tell you? Abefeso, Balagawa, Ataba Galatia. You tebali anguzi. Aba Piero you bali clean. Waliwo ababadde ababbi mu government ya President Museveni bali mu Piero you. Omanyi omugenda mugamba kale bweyogera ku Kabanda, bweyogera ku Gundi Mawanda, bweyogera ku Jero Muhozi owedde bajja kutta. Nonsense. Dine gwanga lya Muhozi. Ate mu bantu be mumanyira nze temukizane mumanyira nze siri mwabwe mumanyira. Kale Kabanda tayogerwako. Kabanda yani? Kabanda gatana bakuzalibwa nze naliwo. Dine gwanga lya Kabanda. Kabanda akolagana nnyo ne Muhozi. Stupid. Egwanga lya Muhozi ate basiri akitaawe Museveni ate Muhozi yali jjawa. Nze basajja bivule muyinza okungana okwogera ku muntu nkolokose Museveni emyaka 25 oliko ngambe Muhozi tayogerwako. Then he's not a good leader. Tasaanira kubeera mukulembezi ate mukulembezi kyatayogerwako. Twajjawo baamini nga tebogerwako, Bobote nga tebogerwako. Ate kati be mwagala okuleeta ate mututiisa bajja kutta, bajja kusiba, bagenda kutwala mu safe house. Idiot. Nze bantiisa. Kabanda wa kitalo nnyo. Ab'ekitalo twagala ba kitalo. Twagala baweereza b'abantu, abakakkamu, abawombeefu, abalungi, abali tolerant. Mutugamba Kabanda be baddako. Ate bwe tubogerako ofudde gwe tugenda kuleta banatutta nze tebabiŋŋamba ebyo. Lino eggwanga siri ya Muhozi, nze tebabiŋŋamba. Muhozi yani? Nze siri bali balumbuye aboogera nga beekwese. Nze siri penge badduka ne bagenda ebweru boogerereeyo. Nze njogerera wano, ndi wano. Twabogerako abo tetwagala bakulembeze nga tetuboogerako. Bwebanga Piero yu egenda kujja eyagala kusikira President Museveni tulina bakuba mu ttooki awo tumanyira these are good people. Neke tumutugamba bw'oboogerako no
nze basajja mivulenga nkyali mulamu tusirika busirisi batupame bbi ku mitwe batupame bbi nange nteekawo omutwe bampame bbi ku mutwe mutwale libbi wammwe mujja kiwuli. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Bwe mbadde ntandika nakutegeezezza nti ekiri mu paaliyamenti ya ggwanga lya Uganda kifumba mutuku. Jjukira nti ku lunaku olusooka omubaka wa paaliyamenti yenna oba ali ku opposition oba tali ku opposition kasita abanga alayiziddwa olunaku olusooka afuna obukadde 315 nga bwabwereere, miliyoni 315 ze zimuweebwa nga za bwereere, wabula bakuteerawo nti zaakugula mmotoka naye bazimuwa nga ye asooka yeekubeko enfuufu. Eyo nsimbi yamuwa musolo yetolontoka yeekulukuta yeyonoonebwa munda mu ggwanga lya Uganda mu paaliyamenti erina okubeera nga egirwanyisa. Emiliyoni 315 era nga zino teziriko accountability, oba azikute n'azitwala mu nnimiro n'alima, oba azikozeemu faamu, oba aguzeemu nnyumba, kiri eriye essente ezo za mmotoka emutuusa ku paaliyamenti. Ezo era tezibalibwa yadde accountability okuzibuuzaako nti wazikozesa ki oba azinyweddemu mwenge yamanyi. Kati wuliriza bino ng'obitadde ku mabbali, omubaka wa paaliyamenti ng'oggyeko emisolo egimusolozebwako, essente z'akuŋŋaanya zatwala ewaka ewuwe kiriini ziri miliyoni 6 n'obusente obugwamu nga baggyeko omusolo. Naye njagala owulirize bulungi, oyinza okulya miliyoni 6 n'olowooza nti abasajja tebafuna ssente. Natandise nkubalidde obukadde 315 bwaweebwa ku kigere ekyo ekisooka okulinnya mu paaliyamenti. Buli mwezi ng'oggyeko emisolo gyonna agende waka ne miliyoni 6. Kati wuliriza, omubaka yenna wa paaliyamenti ya ggwanga lya Uganda aweebwa miliyoni wakati wa 22 ne miliyoni 40 zino nga za constituency ye za kutwala kusaasaanya mu constituency buli mwezi. Abaffe bameka bafuna ku ssente zino? Miliyoni nkugambye 22 ku miliyoni 40 zino nga za kusaasaanya eri mu constituency ye, era nga zirinnya okusinziira wawaava. Kitegeeza nti omubaka ow'omu Kampala afuna miliyoni 22 ezinaamutambuza mu constituency ye, katugambe za mafuta. Kyokka nga n'abava ewala, ab'e Masaka, ab'e Mbalala, ab'e Sembabule, ab'e Bukomansimbi n'ab'ewalala wonna wonna tebabeerayo. Bonna balina amayumba mu kibuga Kampala, nga mu constituency mu mwezi ayinza okubeeramu emirundi 2 oba gumu. Afuna miliyoni 22 ku miliyoni 4 simbi yamuwa musolo. Ezo nno ng'osadde ku mabbali, abali kukola okukiiko mu paaliyamenti bwe batuulamu buli omu aweebwa 5,000 buli lwatula mu paaliyamenti, wabula ng'ezo zisalwako 2,000 egimugibwako ng'omusolo. Buli alina akakiiko katuulamu mu paaliyamenti, bwe kaba nga akakiiko katula buli lunaku kitegeeza aweebwa 5,000 buli lunaku. Ezo ng'ozitadde ku mabbali, buli mubaka yenna aweebwa miliyoni 3 eza kashi eza buli mwezi za nnyumba gy'agenda kusulamu, oba agipangisa oba agigula kibanja mpola. Ezo nazo weeziri zimuweebwa. Kati njagala ggwe ogattegatte omubaka ssente z'ateekamu. Abantu bangi bakaaba ne babeera nga beeziringula ne boogera ebigambo bingi nnyo, be bamye zikaadi, abagudde, ababbiddwa, abatawangudde nga beefuula bawangudde. Naye nkugambye wulirize, ssente miliyoni 3 buli mwezi zimuweebwa
za kupangisa nyumba. Kyokka ng'ate bw'aba afulumye bweru wa Uganda kati mutera obbala abantu tugenze Rwanda, tugenze Kenya, Tanzania kusambira parliament mipiira ne bamalayo weeks 3. Buli aliyo buli kiro kimu afuna $2,500,000. Ekiro kimu $2,500,000. Yenna abafulumye eggwanga erya Uganda, oba agenze America, oba agenze Rwanda, oba agenze Tanzania, kasita asulayo bwe papa $2,500,000 ezo zigwa ku akawunti ye, zize za bwerere kubanga afulumye akiikiridde eggwanga lyo, akiikiridde parliament yo, akiikiridde ebirowoozo byo. Kakati obukadde 2.5 bwe busulibwa ku akawunti ye. Kati njagala ogatte sente ezo, gatta sente ezo. Omubaka wo afuna sente mmeka omwezi? Omubaka wo afuna sente mmeka omwaka? Omubaka wo afuna sente mmeka ekisanja kyonna eky'emyaka 5? Ababaka okugulira kooti naga nti nze nkuguliridde omusango mpiteeko kankwe $1,000,000 ddala kisaanidde kusinziira ku sente zaafuna. Omuntu ogulirira akakiiko k'ebyokulonda nga tawangudde n'awaayo sente empitirivu ne bamulangirira nga tawangudde, olowooza aba akola loosi? Bingi n'ebirala kankutwaleke wa muganda wange omukugu Lukungu Nuhu ayongere ku nsonga eno okusunsulira owulire. Bano abasajja tebagenda kututeesereza bannange, bano bagenda eyo, bagenda kuyoola buyoozi, bagenda kukumba, bagenda kwekolera musimbi. Kankomewo kale omusaala gw'ababaka ba palamenti mu kisanja 2026 231 gugenda kwimirira bwe guti ngenda guti gukutematemera. Omubaka wa palamenti ewaka atwala omusaala bagiyita take home pay nga bamaze omutemako emisolo gyonna zibeera $6,610,000. $6,610,000 omubaka zatwala ewaka ng'emisolo gyonna amaze ogisasula ku salale agenda $6,610,000 2026 etuukidde. Kiregedde kakati omubaka palamenti bifo nga tanafuna musaala gusooka mu kisanja kino bagenda kufuna emmotoka za bukadde 315,000. Ezo sente bazimuwanga omuntu era waddembe okugula kyayagala, waddembe okugula kapulimo, waddembe okugula vitizi. Gavumenti temulondoola kumanya oba zikozesezza atya. Zibeera zize waddembe zigabira abalonzi, waddembe ogula emmotoka gyayagala ebeera yiye. $315,000 za kugula mmotoka. Ate singa addamu nawangula ekisanja ekirala bagimwongera. Kitegeera kakati ozitegedde ezibazimu omulundi gumu nabagenda nfune calculator muzibale mugenda bakuba oluseke nga mutegedde zibafuna. Omubaka afuna sente buli mwezi $3,000,000 ziri fixed, $3,000,000 za nyumba housing allowance afune we yeebaka. Bw'aba talina maka apangise $3,000,000 zibaawo buli mwezi. Kati zigatte ku musaala abo bayingidde mmeko gatteko n'ez'emmotoka n'ez'emmotoka zimuweebwa omulundi gumu. Kati zino $3,000,000 ziba za nyumba za kwebaka buli mwezi. Housing allowance ya $3,000,000 buli mwezi eri fixed, buli mubaka agifuna. Kakati niwabeerawo mileage allowance. Omubaka bapima omubaka distance gyatambula okuva e Kampala okutuuka mu constituency ye, mileage allowance bagimuwa okuva e Kampala okutuuka mu constituency yo. Babalawo olugendo kati ne bagabanyaamu n'essente ezo ziri wakati wa $22,000,000 ku $4,000,000. Omubaka asembayo okufuna ssente entono eza mileage allowance ziba $2,200,000. Asembayo okufuna ennyingi afuna $40,000,000. Distance bagipima okuva e Kampala okutuuka ku constituency yo. Kakitegeeza nti eri abafuna 22, 23, 24 paka ku $40,000,000. Abasembayo okufuna ennyingi beebo nga constituency zaabwe ziri wala nnyo okuva ne Kampala. Mileage allowance ezo zigenda okubayambako mu constituency ziba for constituency travel. Tambula mu constituency gy'okiikirira otegere ebibaluma abalonzi bo $22,000. Teziba za muntu ezo nno, ziba za ndowooza z'abalonzi bane constituency.
kale kakati ne tugenda ku committee attendance. Ababaka batuula mu committee bafuna buli lwe batuula balina okufuna ensimbi emitwalo 5 buli bagenda ne batuula, wabula bafuna 3 nga babajjeko omusolo. Bamana okubajjako omusolo 5 egyo gye bafuna egy'okutuula mu committee ya parliament, babajjako omusolo gwa mitwalo 2 ne basigaza 3 buli mbaka lwatuulayo. Kati medical insurance eno yo tesasulibwa mu cash, bagibawa naye tebeba bya ssente. Eyo gavumenti egikolako ng'omuntu asasudde ssente ezo tebazibawa. Medical insurance ebeera covered naye teba mu ssente. Kati foreign travel allowance singa omubaka agendako ebweru w'eggwanga, njogera ku parliament eno ye12, omubaka bw'agendako ebweru w'eggwanga buli kiro kyamaze ng'oggyako ssente ezimutambuza, naye ezo bazimusasulira eya tiketi n'ebirala, naye balina ze bamuwa ezimubeeramu miliyoni 2.5 $720 buli kiro kyamalayo. Kasita omala gy'ekiro kimu buli kiro bakusasula miliyoni 2.5 gye wagenze. Kati mbagambye nti eya tiketi n'ebirala ebyo byonna parliament ebikolako, zino ziba zize ng'omuntu. Foreign travel allowance eri ku miliyoni 2.5 $720. Yoyo mubaka mu mbeera yemu nakutegeezezza okutandika na Mande eno Dr. Kanokiza Besigye omusango gwe ogenda kutandika okuwulirwa ebyaddala. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yafuluma eggwanga lya Uganda ng'ayagala asooka atunuulire ensonga. Besigye ayisiddwa ati ajjukira Besigye yalwana ne Museveni. Besigye yali musawo wa Museveni. Besigye yabeera ne Museveni ne bagaana ku mukyalo omu. Mwami Kyagulanyi talina kakwate konna ku mwami Museveni, ayiggibwa. Bwe kiba nga Besigye basazeewo bagenda emisango gye bamuguddeko gitandika ku Mande, ng'amaze omwaka mulamba agenda mu myaka 2 ali mu kkomera, bamuleeta ne mu kkooti tulowoozaawoza nga abadde tawooza. Bakugambye emisango kyandika ku Mande nga 8 egya siriasi bamaze okunoonyereza obujulizi, bulijjo bakyabunoonyereza era tegibadde emisango babadde tebawooza. Era muno baleese bajjeno abagenda okulumiza Dr. Kanokiza Besigye. Era wano baleese abagagga bannaggwadda ababede okusinziira munda mu ggwanga erya Bungereza mbu bagenda kubaleeta wano balumiriza omusajja ono. Wabula sijja kugendawo nnyo naye oba oli awo bwe tunaaba tuli mu musango guno nja kukubuulira ensonga lwaki nyina bye ngenda okukubuulira ku bagagga abagenda okuva munda mu ggwanga erya Bungereza okulumiza Dr. Kanokiza Besigye nga bwe yali ayagala okulya mu mwami Museveni mu nsi olukwe, okuwamba Museveni, okuwamba gavumenti, mbu n'okutta General Kaguta Museveni. Kuliko bajenerali bamunda mu ggwanga lya Uganda before tebaaliko, kuliko bannaggwadda munda mu ggwanga erya America. Wabula gyeyapangira bino byonna munda mu ggwanga ery'e Kenya tetuliddeyo omuntu n'omu gwe yakolaboratinga naye ayinza muwaako bujulizi nga wa munda mu ggwanga lya Kenya, ate nga bino byonna bagamba bamukwatira Kenya gye yali abipangira nga gyagenda okusinziira okudda e Uganda. Wabula sinnawulirako munna Kenya yenna, wabula obujulizi buli ku miko 8, empapula 8 ze ziriko obujulizi obuluma omusajja ono. Bajenerali 3 balambirira bye bagenda okuyimirira wali nga bamulumiriza. Abagagga bannaggwadda ba businessmen abava munda mu ggwanga erya UK bagenda kubeera, wabula omuwendo gwabwe tegunnamanyika. Ensonga za Dr. Kizza Besigye nazo tezinnaba kulabika nti obaolyawo ziggwa. Tegedde nti mu bujulizi gavumenti bweteekateeka ku nsonga za Dr. Kizza Besigye, mu bujulizi bwe bali mu kuteekateeka nga sinnaba kutwala wa Dr. Kayima, obumu ku bujulizi gavumenti bweri mu kuteekateeka eteeseteese ba general mu ggye lya UPDF, waliwo general mu ggye lya UPDF abagenda okutestifyinga against Dr. Kizza Besigye. Jjukira nti omusango bagukkiriza finally gutandika okuwulirwa. Bulijjo bakola ki? Abadde bakyakuŋŋaanya bujulizi n'ebirala, teekateeka okubaddewo kumaze ennaku ezisoba mu 5. Dr. Kizza Besigye bulijjo omulaba kwewuba mu kkooti oluvannyuma lw'ennaku nga 5. Final omusango kugenda kutandika, mateeka mazibu gwe tegutandikanga. Amaze mu kkomera ennaku ezisoba mu 15. Dr. Besigye naye ebyokumuwozesa ebituufu bigenda kutandika ku Mande ya wiiki ejja. Kati olwo agenda kufeesinga omusango ogw'okulya mu nsi y'olukwe gutandika okuba nti
tuwozesebwa ennaku z'omwezi nga 8. Gavumenti eteeseteese ba jeno, eteeseteese ba businessmen okuva e Bungereza be bamu ku bagenda okulumiriza Dr. Kizza Besigye mu musango gw'okulya mu nsi ye olukwe. Bigenda kuba bitandika essaawa yonna. Kakati ba prosecutors aba gavumenti bamaze dde okusavinga defense team pages 8. Wulira gwe, gavumenti ekuŋŋaanyizza obujulizi obulumiriza Dr. Besigye n'ebuteeka mu pages mu kiwandiiko kiriko pages 8 witness statements. Kati gwe wulira Besigye bagenda kuleeta ba genero bamulumirize. Abamu ba businessmen okuva e Bungereza nabo bagenda kumulumiriza. Okitegera obumu ku bujulizi bwe bagenda okuleeta mu kooti. Kati pages 8 ez'obujulizi nazo bweziri pages 8 omusango gwakulya mu nsi y'olukwe baziteeseteese. Kakati balina recordings ziweza essaawa 7. Recordings ezirumiriza Besigye okulya mu nsi y'olukwe ezo bw'oziwuliriza otandika ku ssaawa 1 ey'okumakya paka ku ssaawa 7 ng'okyali oba bonna bujulizi. Kati zo pages 8 ogenda zisoma ddi ozimaleko oba bonna bujulizi. Maama ennaku 5 nga bakuŋŋaanya. Kaakati audio eza Besigye zimulumiriza zikola mpuliriza essaawa 7 bagenda ziteeka mu kooti owulire. Kakati mu bajjeno gavumenti beeteeseteese okulumiriza Besigye mulimu Meja General Richard Otto, Meja General Abel Kandiho ne omusibe Meja General James Birungi ne ba businessmen okuva e Bungereza be bamu kubasuubiddwa okuleeta obujulizi obulumiriza Besigye. Kati defense team immediately yagenze maaso n'okwekka nti oba oliawo bawakanyizza volume of material ne timeline eteekeddwawo kooti bagamba nti material mungi ekyo bakiwakanya. Kakati babadde ennaku 7 buli kimu kibe nga kiggwa. Ennaku z'omwezi nga 8 baagala buli kimu kitandike naye nga gavumenti erabika yeetegese nnyo mu kaseera kano. Dr. Besigye ng'ayita mu balooya be yamaze dde okulabika nti alagira balooya bagende maaso n'okwekka nti oba oliawo bakyalenjinga rulingi yonna. Kakati yagamba nti okuukaka ba defense lawyer bano okola review kubanga ekyabadde oba balagidde bawulirize audios ezo basome ne pages ezo. Kati ye Besigye agamba nti okubakaka okola kino mu bbanga lya wiiki emu tekimala, beetaaga obudde obuwerako. Kakati yo gavumenti mu kukuŋŋaanya obujulizi buno kigitwalidde ennaku ezisoba mu 5 nga Besigye bwe bamulimandi nga bwajja bwaddayo. Ennaku ezisoba mu 5 okuŋŋaanya obujulizi bwa pages 8 then ne audios za ssaawa 7 ne bazikuŋŋaanya zonna. Okitegeera kibatwalidde ennaku ezisoba mu 5 nga bakyakuŋŋaanya. Kakati ate bano abawolereza Kizza Besigye babagambye nti balina ennaku 7 babiwulirize byonna. Bawakanye bagambye nti nedda bali bakozesezza ennaku 5 ffe muntu w'ennaku 7. Kale tulinze tulabe naye ng'ekikulu byonna gavumenti eteeseteese ba genero okulabika nti balumiriza Dr. Kizza Besigye, eteeseteese ba businessmen okuva e Bungereza okulumiriza Dr. Kizza Besigye, bateeseteese obujulizi bwa pages 8 okumulumiriza ne audio wa ssaawa 7 nga baagala okusingisa Besigye omusango ogw'okulya mu nsi y'olukwe. Mujjukira omusajja ono Dokita Muganga eyagaaniddwa okulangirirwa wali mu parliament okubeera nga akakasibwa ng'omutuuze w'eggwanga erya Uganda ng'ono alumirizibwa okubeera ne triple citizenship bwe twayogeddeko olunaku olw'eggulu. Waliwo ebyama ebirala ebizuuse ku musajja ono era n'ensonga lwaki ono babadde bapuushinga nnyo ekintu kye abeera minisita wa internal affairs era nga n'omuntu akulembedde kino yamanyikiddwa nga Frank Gashumba
era nga likodi ez'omusajja Frank Gashumba mwenna abazze bagoberera politics w'eggwanga erya Uganda muzimanyi bulungi nnyo, okutandikira ku sisimuka Uganda, okutandikira ku biseera biri bye yadipotingibwa okuva mu ggwanga erya UK nadda e Uganda. Mujjukira omusajja ono passport ziyasangibwa nazo n'asangibwa n'ebyambalo by'amagye ne passports ezaali zisukka mu emu. Kakati ono yapangawo n'ekiwayi eky'abavandimwe. Ono yalinga spokesperson oba yalinga PR ow'omusajja ono Dr. Lawrence Muganga. Dr. Lawrence Muganga mu bigambo byalumiriza nti ndi munnalwanda yennyini ataliko kubuuza, ng'ensi yonna ekimanyi nti buli muntu yenna ayitibwa omunnalwanda, either abeera Muhutu, abeera Mutuusi oba abeera Mutwa, era oyo abeera munnansi wa ggwanga lya Rwanda. Bw'agamba nti ndi munnalwanda aba ava Rwanda era abeera munnansi wa ggwanga lya Rwanda. Wabula ono alumiriza nti ndi munnalwanda eggwanga lyange, ndi munnalwanda nga bw'olaba Omuganda, nga bw'olaba Omusoga, nga bw'olaba Omugisu, era ndi munnayuganda ate nga ndi munnalwanda. Ekitasoboka, tewali munnayuganda asobola kubeera nti nze ndi munnayuganda ng'abeera nga munnalwanda. Oba ontegedde bulungi? Teri muntu asobola kuvaayo yenna n'agamba nze ndi munnalwanda ate ndi munnayuganda. Tekisoboka. Osobola okubeera omunyarwanda naye ng'obeera mu Uganda, naye tosobola kubeera mu Uganda ng'ogamba nti ndi mu Uganda naye tribe yange ndi munnalwanda nga bw'olaba Omuganda, ndi munnalwanda nga bw'olaba Omunyankole, kubanga mu Uganda tewaliwo tribe ya munnalwanda. Automatically gwe bw'okakasa nti nze mu tribes zonna eziri 50 mu Uganda siinaamu tribe n'emu gye ngwamu, wabula nze tribe yange ndi munnalwanda. Oba omaze butuufu nnyo okakasa nti toli munnayuganda. Ekyokubiri, bw'ogamba nti nyina obutuuze obw'e Canada, nyina obutuuze obw'e Uganda, nyina obutuuze obw'e Rwanda, wabula nzikirizibwa okubeera minisita, tekikkirizibwa. Kakati nno waliwo etteeka eryateekebwa mu 29 nga dual citizenship tosobola kufuna high profile office munda mu ggwanga erya Uganda. Kigambibwa eno yateekebwawo okuziyiza omugenzi kati Dr. Agure Kiyingi eyali awangalira munda mu ggwanga erya Australia, omusajja yali kafulu mu kulongoosa emitima, gwe baayita akomewo munda mu ggwanga erya Uganda akulire eddwaliro ekkulu ery'e Mulago, n'agamba sisobola kukulira eddwaliro ekkulu ly'e Mulago okusinziira ku biriyo, okusinziira ku bukenezo obuli mu Uganda ne ssente ze musasula temusobola kunsasula. Ono yagaana era mukyala we yattibwa munda mu ggwanga erya Uganda. Wabula Dr. Agure Kiyingi bwe yajja okuziika munda mu ggwanga erya Uganda ng'azze okuziika mukyala we, ono yakwatibwa. Era ono yamala ebbanga ddene nga werenemba n'emisango gino mpaka lwe yasimattuka n'addamu munda mu ggwanga erya Australia. Jjukira nti ono mu kulwana olutalo olwa General Kaguta Museveni ne banne olwa 46 yali musaale nnyo okufandinga, so genda mu nsiko naye okufandinga ensimbi ezayambanga abantu bano okubasustaininga okubeerawo mu lutalo luno. Wabula ono bwe yalowooza ku kyokwagala okujja okufuuka pulezidenti w'eggwanga erya Uganda ng'amaze okudekereyalinga obanga alaze ekirowoozo kye obanga alaze interest ye, abasajja bateekawo etteeka erya dual citizenship mu 29 tokkirizibwa kubeera ng'ofuna profile yonna office ennene munda mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti Dr. Agure Kiyingi yali alina obutuuze munda mu ggwanga erya Uganda n'obutuuze munda mu ggwanga erya Australia. Kakati ono baakola etteeka eryo ery'okubeera nga oba oliawo bamusamba abeere nga kino akiwandula. Kakati nga beerabidde nti maaso bajja kufunayo abantu baabwe ng'abo abanaagala okufuuka mu office ng'ezo ng'ate etteeka lino libakwata. Nga bw'olaba etteeka eryakolebwa nti omuntu kasaweza emyaka 75 takkirizibwa kubeera nga afuuka pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda. Kigambwa nti etteeka lino lyakolebwa olw'okuba nti bano baatya nga balooza nti Dr. Milton Obote yali asobola okubeera ng'akoma omunda mu ggwanga erya Uganda ne yeesimbawo n'awangula obwa pulezidenti, engeri gye yali ali popular ng'ensi yonna emumanyi eya Uganda, ng'ate Mwami Museveni yali tannaba kubeera nga alaga nti ajja kukola nnyo oba obuganzi bwe bwati bonna bakubeera nga bufuuka bw'amaanyi nga bwa Dr. Milton Obote. Jjukira nti ono Obote era alina ne influence ez'amawanga gali gatwetolodde ng'eggwanga erya Tanzania. Kakati bano baateekawo etteeka ly'emyaka 75 nti bw'olisuusa tokkirizibwa kwesimba okuba pulezidenti oba ggwanga erya Uganda, kuba Obote yali approaching emyaka egyo ng'amaze okugiweza. Obote bwe yafa etteeka lino lya amendingibwa. Bennyini abaaliteekawo likwata Obote bwe baalaba nga lituuse okubakwata baali amendinga ne balijjawo
waliwo kati ekyebuuzibwa etteeka lya dual citizenship triple citizenship banaalijjawo ng'omuntu waddembe okwesimbawo mu ofiisi yonna gy'agala munda mu ggwanga erya Uganda ng'alina obutuuzi obwo oba lyakusigalawo lisigale nga libakwata kubanga bano bangi nnyo abalinga Dr. Muganga abalina obutuuzi eno n'eri nga bakikola nga beetegekera in case embeera etabanguse munda mu ggwanga erya Uganda bano bakwata bukwasi famire zaabwe ne badduka ne bava munda mu ggwanga erya Uganda olw'okuba akasente bakalina. Lwaki ekifaananyi ky'Abanyarwanda kivuddeyo nnyo ate mu later stages zino ez'NRM administration? Ekyo njagala kikubula kivudde mu neeyisa y'abamu ku bo. Kivuddeyo mu negative. Nga kiri so negative compared ku kifaananyi ky'Abanyarwanda abaso. Ne Buganda wennyini wa Kabaka waalingawo minisita mulamba Igiro Semajjege nga w'Abanyarwanda. Munyarwanda naye nga minisita mulamba wa Kabaka. Ne juzi nalaba ani yafa Buganda ne bagenda ne baziikirwa ne basaba ne misa mu Luganda. Yali omu mu Royal Family. Kati enkolagana yali y'amaanyi. Njagala kino kikubuulira nti okumanya nti abantu bano bayagala Abanyarwanda bayita mu mawanga gonna oluusi we bagatana olulimi we bawuliziganya nga tebabaagalayo bayita mu Ankole ne babagoba ne bayita mu Bakiga ne babagoba ne batandika okubaaniriza okuva mu Lyantonda awo okujja paka wano okitegeera nti bayita mu Game Park ne sibali abasinga nga bajja Buganda nga bajja eno ngeri tebawulirayo mirembe abawano babaagala nnyo naye kyenjagala okubula nti lwaki kiwulikika nnyo kati ennaku zino nti emboozi eyo evuga nnyo okusinga bwe yalira nti kivudde ku neeyisa y'abamu ku bo enjogera yaabwe oba okitegeera n'empisa oluusi gye bayisaamu ne bana abalala bennyini naye njagala kuwulira nga tuddeyo ku kino ekya Dr. Muganga manyi bagamba nti the law is a double crosser. Mu mwaka gwa 2009 Dr. Agwe Kingi ng'ali mu Australia gavumenti eno yasensinga negamba Dr. Agwe Kingi ayagala bwa pulezidenti wano oba okitegeera nekola etteeka lya 2009 Citizenship Act lya 2009 ega nti omuntu alina obutuuze obw'ensi ebbiri takkirizibwa kuholdinga any high profile office mu Uganda. Naye nkuzaayo nga bakajja no mu 1996 paka mu myaka gy'ekyenda nga giggwako oba okitegeera twalina baminisita wano nga Banyarwanda ba army commander nga Banyarwanda oba okitegeera naye kati bakola etteeka lino bazibireyo omuntu omu Dr. Agwe Kiyingi kati beesanze mu mbeera nga ate etteeka lyerimu lyerikwata ate owaabwe gwe balonze. Nawulira okategedde nkategedde naye nawulira bakola n'etteeka ery'obutasukka myaka 75 naye nga bakwata obote ndi baalikola nga lyobote mbu omuntu yenna asukka emyaka 75 aba tateekera ku bwa pulezidenti. Obote bwafa etteeka nga terina gwe likwata nerisigala alikwata omuntu aliko ne balijjawo lino teryetagise nalyo okujjawo kati mu 2009 era baali basanyufu nnyo nga balikola nga likwataani Agule Kiyingi naye obutuukidde olwaleero twesanze mu mbeera ng'ate ono kennyini gwe libaka. Naye njagala kuwula nti ne bano bennyininyini abamulonda ku kifo mu 2021 Sebutembo banga 2 Dr. Muganga yakwatibwa egimu ku bisango egyamufuna nga kwaliko episonage ne kubako ne overstay. Kati yali mu overstay mu nsi mwazaalibwa eyiye ya claiming olwaleero baddeyo batunnyonnyola ekyo olwaleero kama drone zajja nezimukimaawo ku Victoria University ne zimutwala nga zimukwata espionage ne overstay. Kati ate atugamba munnansi okategedde kati yamuwa ministry eri sensitive ng'eyo internal affairs. Ate n'ekirala ne bajja ne bamukwata ne bamuwa ministry eri sensitive. Bwaddayo n'owulira ezimu ku nsonga Kashumba z'avunaana abannuupu agamba nti basosoze muki mu mawanga ekitali kituufu. Naye ate bw'aba ayogera agamba nti ministry ya internal affairs ebasosola tebawaki tebawandaga muntu teba passport tekola ki. Twagala Kashumba yatubuulire nti wanuupu kyakola mu internal affairs abalemeseza passport n'endagamuntu kale olaba bwe yeeteba bwaggwerayo okitegedde. Ate n'endala n'ekisonga endala Dr. Muganga gye yakoze omulimu kugwasayininga kukwata Frank Kashumba abe nga yagwogerera namulabye ng'ali ku TV naye ng'ensonga zonna zayogerako nfu. Ye Kashumba akulaga tuna nabutuuze bwa mirundi 2 bwa Uganda nawa na Canada obwe Rwanda tebuliimu naye ne Kashumba kennyini naye akimanyi abadde ng'atula mu lukiiko lw'abavandimwe ng'alimu naani ne Muganga ate nga abavandimwe bagamba obufo n'obudde bwawe buliwa
Rwanda. Kati yali atuulamu ngaani. Wayi Kashumba agamba nti ono ana citizenship bbiri. Oba okitegera. Kati njagala okuwula kiri kimu. Amawulire gali agawandiika nti Rwandan Citizen Wins Award ne bateekawo Dr. Muganga. Nago age Canada gaali makyamu. Alina citizenship 3. Ye adikireyalingako bbiri. Adikiriyalinzeko bbiri. Kati ono kyekifaananyi kyagala osiiga. Oba okitegeera.